oyavuga guleda gwesubira asula mu golofa. Ayinza n'okuba mupangisa. Amenya obuyumba bwa banne. Abantu bali mu bimwana. Bantu bakaaba. Abantu bakaaba buli muntu awulira nti ayagala kwogera statement yesembayo mu busungu obuyitirivu naye nga bambi talina kyakkola. Bannange ekikolwa kya ttima nnyo mmwe abali mu gavumenti. Omanyi kati mutaddewo bino ebyokwekwatakwata mu buzeebuze ennaku gye mutadde mu bantu wano. Naye mukoze bubi nnyo abantu abasukka ne mu mutwalo. Bamenye okuva ku bypass paka eri ku Gganda. Abantu batudde ku mifaliso gyabwe newenjogerera kati tawazino ttaano kati ogamba otya nti ffe tuli mu mayumba tuli happy nga mazima ova kulaba ku mukutu munno nga akaaba. Azimbye akayumba sika yandiyagadde ng'omuntu mu nsi muno, abeera awo n'abaana be. Abaana be basomera kumpi awo, batandise syllabus balwane banunule family ereme kusula gye bali. Syllabus ogisse in the middle of the term. Oli alwanye kale wakiri kafiizi agataddeyo. Amanyi namala akayumba kange ak'ebbaati tekatonya nsulawo n'abaana bange, naye omwana wange ono waalisoma osanga ali tununula ntuva eno gye tuli. Babyonoonye mentale kuba kati oyo omwana agenda kuba n'ekintu ekyo ku mutima tekirimu baako. Bamenye ennyumba ya taata. Ebbanga lyonna ffe tubaddewo nga ogamba ewa taata wasigala wa taata oba wafaanana watya era ewa taata wenfunira emirembe wasinga ggwe kaalinaayo naawe mwofunira emirembe. N'otunuulire omwana wa munno ng'akaaba omenya ennyumba ya taata we n'oyongera okudda livansi omenyere eddala weeyongereyo gegere kwaddako okaabye ow'okusatu okaabye ow'okuna okaabye ow'okutaano. Naye bannange naye bannange n'omenya ennyumba ya munno. Nze ennyumba nga bwe ngimanyi Kabaka. Bannange ennyumba nga tezimbika. Ennyumba kyekintu omuntu akola ne pate ng'ayingira ennyumba. Nze kitange yagiroota muto n'agizimbako kasita baazimba teyaddamu. Omuntu ayinza okugaana okukuza amazaalibwa gwe, ayinza okugaana okukuza omuntu n'akuza olunaku lwe yayingira ewuwe. N'omusanga ng'ajjukira nnyo nti wano mmazeewo ebbanga bwe riti naye ng'emyaka gimubuzaabuzayo gyayira ng'omuntu ng'amazima ajjukira olunaku lwe yayingira ewuwe oba lwe yayingira akantu ke keyeezimbira ng'omuntu. Naye bannange abali mu gavumenti ettima munaali tewali yadde mukungu wa gavumenti y'abakyaliddeko abantu abo okumanya embeera mwe bali, naye buli omu alayira for God and my country for what. Naye basajja mmwe ne bakazi mmwe tirina MP agenze okulaba. Naye bakazi mmwe ne basajja mmwe mulira bannaku ki? Njagala okutwala omukisa guno okusaasira ku baganda baffe n'emikwano, bamaama, bataata,
abadde basula mu Lubigi ne ntwala okusaba kwange eri palamenti y'eggwanga. You people have been useless for so long. Bantu mmwe ekimala mubeeko kye mukola. Muleteeko ebiteeso mu palamenti bitaasa omuntu wa bulijjo. Ntunuulidde bajeti y'eggwanga ate muli sente zigenda kuyamba munaku. Naye ng'ababaka ba palamenti mwe muyisa bino. Muyambe omuntu wa bulijjo. Omuntu wa bulijjo akaaba ekimala bantu mmwe. Ebintu bya Lubigi si gwe gusoose okugobawo abantu. Naye kuŋŋamba otya nti bagoba abantu ng'eno Buganda Land Board ekyasolooza obusuulu bakyawa abantu kyapa mu ngalo. Omuntu omunaku alabye. Babaliko babagoba, omulala abaliko abasaba busuulu. Babaliko babagoba, omulala abaliko abasasuza byapa. Ate kisinga okuluma mu biseera by'okukaaba, mu biseera by'okugobaganyizibwa, ebitongole bino tebivaayo. I have seen so many cases where Buganda Land Board is involved. Nga musolooza obusuulu ne wavaayo omuntu n'akayanira ettaka, abatuuze ne beesonda ne bagenda mu makooti. You don't even send your representatives mu kooti. Buganda Land Board namwe mwafuuka babbi. Namwe mwafuuka ki? Baganda bange, nina video zendabye nga mukolimira abavugazi greda. Tuleme kubeera kiso kya mbuzi. Okolimira avuga greda naye anoonya akamera abaweeke banaalya. Ate n'oleka awa order. Basajja mwe ne bakazi mwe abatula mu z'ofiisi zammwe ne mutowa order. Omuntu n'asendebwa, n'afiirwa enju, n'afiirwa ebigirimu, n'afiirwa akasente abantu basevinga obusente bwabwe mu mayumba. Buno obulumi nga bungi. Mbadde nina omuntu gwe njogera naye nga mugezaako mu reasoninga nangamba Fifi olaba abantu abasooka ku ttaka okwo twabasasula tubagamba baveewo ate bo ne baddamu ne baguza abantu abalala. Baaguza muli luddawa abannema? Baaguza muli luddawa? Omuntu n'azimba ennyumba esooka. It is the same thing happening ku Southern Bypass ku kidda ebusaabala. People are building, mulaba. Abantu bateekamu ssente mulaba, abantu babaguza mulaba, basajja mmwe ne bakazi mmwe. Mugenda kugera omuntu amaliriza mugende mubamenye. Ennyumba tezimbibwa mu lunaku lumu. Zino ennyumba zizimbibwa mulaba. Bwe babanga abantu bano baagula mu bukyamu nga we mugamba, ate Buganda Land Board ne basolooza obusuulu, era nga byonna mugamba biri mu bukyamu. Lwaki mubalinda okumaliriza okuzimba? Mugenda kaabya omunaku mpaka ddi? Mugenda kaabya omunaku mpaka ddi? Omunaku mugenda mukaabya mpaka ddi? Naye bannange, omanyi obubbi obugenda okubeera ku luguudo okwo ne mu kitundu ekyo? Omanyi okufa n'okukaaba okugenda okubeera mu kitundu ekyo? Wakiri mufuneeko gye mubayuwa. Ogambe nti tubayiye egindi. Naye minisitule y'ebigwa bitalaze eyaffe ekola ddi? Sente ze bakuwa mu bajeti y'eggwanga zikola ddi era ziraga wa zikola biki? Because mu COVID minisitule y'ebigwa bitalaze toyina kye wakola. Minisitule teyina kye yakola. Abantu basulanga njala, abantu baafanga njala. Oxygen marayiro teyaliyo, mu marayiro temwali ddagala. Ministry. Sente zino ze bateekamu mu nsawo yo ziraga wa? Oba waliwo ebigwa bitalaze ebirala? Bantu bamulimba. Batunulira abakazi endajana gye balaajanye. Nakola emyaka n'emyaka mu bawalabu akasente n'akateeka. Bantu mwe mulimba.
ne mutaba wawadde chance efulumyamu ebintu twatuuka ddi awo mu ggwanga lino. Lwaki mulinda abantu ne bazimba amayumba nema? Waliwo amateeka Yesu agagoberera omuntu okuzimba mu ntobazi, naye omuntu owa bulijjo mwalimu muwaddeko chance okugamanya. Shoprite wali ku ssaawa ya Queen eri mu lutobazi. Lugogo Shoprite bagizimba mu lutobazi. Bana abantu ba bulijjo bo mwalimu muwaddeko omusomo nti omuntu ng'onoozimba mu lutobazi weetaagisa kino ne kino ne kino, osasula bino ne bino ne bino, osanga bana abantu bali ready bisasula. Nga bwe muwa abalala chance ne bazimbamu, ne bano mubayise mu musomo omuntu amanyi nti wemba wakuzimba mu lutobazi neetaaga kino nsasula bino ne biri ne biri. Naye amaziga gayitiridde basajja mmwe mulimba. Ababaka abalondebwa bino tebigwa bugwi nti muba temumanyi okuleeta akawunga essaawa eno ng'omuntu bamusenze n'amasepiti bagasiikidde mu kizimbe si kyekikulu. Solution yali yakutwala kintu kino ku parliament floor ne musitukanga ababaka ne mulumba nema wakiri ne mupleading on behalf of the people ne mubafunira obudde obubamala okuva awantu awo. So si kawunga, come on, tujjeeko nammwe si kawunga. Abantu bakaabye ekimala. Bana ng'otunuulira omuntu obusungu ne bukuluma okuva ku kagera akasooka mpaka. Yes, mugamba baagula mu bukyamu, mwe mwaliyirira abaasookawo, bazimba bana abapya mulabawa. Kubanga ennyumba zonna mpya. Temuli nnyumba nkadde nti bana ya myaka 10. Bazimba mulabawa basajja mmwe. N'otula mu ofiisi yo n'otowa order. N'ogoba ebyalo n'ebyalo. N'oleka abamaama bataata obwana. Ate balina bagenda kuteeka luba. Nodde wo ne bakulisa ne weebika blanket. Basajja mmwe muli batemu. Kale singa mubikoze mu 2026 mutulondera. Kuba Bannayuganda tebanyiiga bwe buzibu balina. Bannayuganda tebatereka busungu. Mubadde mulina bamenyera mu 2026 ne tubatenda obusajja. Ne bayingira ku ballot paper nga balina obusungu. Naye era bagenda balimbalimba. Era balonde bubi. Gwanga lyange bannange liruma. N'owulira ng'ofa obusungu. Mulowoozeza ku kiki abavubuka abo ab'amaanyi be mumenyedde amayumba ab'ebiwago kye bagenda okukola. Eyo nansana temugitenda kubeera na crime rate waggulu. Egenda kubeera times 100 ate nga mbawagira. Kubanga kati tukole ki yeffe? Tukole ki? Buganda Land Board. Ebitundu bingi abantu gye basasulula busuulu gye mwawera abantu byapa mu ngalo bali mu makooti bawera ennemba n'abeeyita bannannyini ttaka. Naye nga mmwe musolooza ne mu kooti temujja. Kati ye omuntu addukirewa. Bantu mmwe. Palamenti ye Uganda. Ntunuulidde budget gye mwayisizza. Ministry y'ebigwa bitalaze. Tukiineko olw'olumu. God. Mamuvaawo nga muwoza tebaagala bavubuka kukola. Bye bakola bye mujjawo, bye bakola bye mutwala. Mujjawo otulo mulya mutya emmere n'ebaka mu mbuto basajja mmwe. Mukama Katonda. Osanga ku luno banaanyiiga Bannayuganda. No.
Agwanya aliwa. Wana aliwa kutuyamba. Wana nerusanja lujawo. Wana nerusanja lujawo. Tebagala nsonga nabona bakozi. Wana mutali bakozi. Twabakowa kwa twagala takala twagala kumere. Twagala takala. Wana le banya bayambye abantu bayine nakulaza bawa Janda gamba musabani wabule asimye abasimye basibye ona wakayima bawadde abawadde bakamenye ne alian sikini abafuma Kyagulanyi namuwani nga dda ku TikTok olasewese nga president wa kamulina kyamukoze abeera kwenja kulaga gundi zozirabera amufuma oyo ngoloza muntu ali mulagende bamuzimbire ennyumba kati bona bayamba abantu ate ayasamba kuba yalina bye yenoonyezanga